Kaakati omuwala ono Sugar Daddy ng'amulonda ekkubo. Sugar Daddy yamusanga ku bbiiki ng'omuwala ono agenze okulya obulamu. Sugar Daddy yasooka ne yeefuula omwavu ng'atalina ky'alina. Wabula omuwala ono agenda okukyalira ku Sugar Daddy mu maka ge yasanga omusajja nga mugagga muvundu. Naye ng'omusajja ono asula mu kalina bw'omu. Talina mwana, talina mukazi. Ewaka abeerawo na mukozi, awusigaalo ne driver. Amukoledde buli kimu, naye Sugar Daddy yagaana okwebaka ku muwala ono. Yagaana okumwebakako, yagaana okukola omukwano naye, naye nga buli kimu akimuwa, buli kimu akimuwa. Wuliriza. Nga sinaba kutusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Omuwala ono mu comment section mwali, era buli kimu n'enteesa yammwe agenda kuba agiraba. Mu butuufu bimusobedde akolere eky'omusajja. Wuliriza. Omuwala ono ng'akwata ekkubo agendakoko ku bbiiki ne mukwano gwe asobole okuba nti alyakoko ku bulamu. Yagendawo ku Ero Beach, nga bw'omanyi nti Ero Beach ze zimu ku bbiiki ezisinga okunyuma wano e Kampala. Munnange ng'agenda ku Ero Beach ye yagalemukko. Aba ali ku Ero Beach nga weyita amuyita ng'amugamba wali waliwo omwami akuyita ayagala kwogera naawe. Omuwala ng'abuuza mwami ki oyo atasobola kujja na kwesitukira. Weyita ng'amugamba agendayo omulabe, ayinza oba alina kyakugamba. Munnange ng'omuwala agamba kale tewali buzibu, omusajja waba mpise kaŋŋende neetege tulabe nnyinza okukwasa. Munnange ng'omuwala agenda ng'atuukayo asanga omusajja nga mukulukulu. Omusajja ali mu myaka wakati wa 45 ku 50 nga batandika okunyumya ng'amubuuzaako gye baleko nawe gye baleko bampita gundi nange bampita gundi nti mwazze kukyakala ntwazze kukyakala kale munyumirwa nti tunyumirwa mwafunye ku kyokulya nti atubaye tetunnaba kufuna gye situakafunawo ki kaakunywa kokka. Ng'omusajja amubuuza oli naani? Omuwala ng'amugamba nti nazze ne mukwano gwange nti ne mukwano gwo neemuyite ajje mutuule wano mwagala kulya ki? Ng'omuwala agamba nti batuleetera ekyennyanja ekikalu ne chipusi ne ka cocktail. Nga bw'omanyi nti omusajja bwe bakubuuziza ng'oli mu bifo ng'ebyo ng'oli mwana wa buwala naakugamba nti baleete ki, awo osabira ddala ekintu eki oba okitegeera. Munnange ng'omusajja agamba tewali buzibu, ng'ayitaweyita nga bagamba abaana babiri mu buli omu muleetera ekyokulya. Ng'omuwala ono babaleetera ebyokulya buli omu ng'alya kyennyanja kike kiramba ne ka cocktail nga banywa. Munnange nga batandika okwogeramuko n'omusajja. Omusajja bw'alaga nti akwana ayagala ku approachinga mwana muwala ono, naye nga omanyi bano abasajja abakulukulu abalinamuko ku ssente ng'ayita bbali, talina nnyo bigambo bingi. Munnange omusajja ono ng'agamba omuwala mbadde nze ntuuse obudde obugenda naye ndowooza kambeerekereze, wabula bw'oba tofuddeyo osobola okumpa akanamba kaak'essimu nja kukubirako bwe nnaaba ntuuse waka tujja kwogera ebisingawo. Ng'omuwala agamba tewali buzibu, ng'akwata nnamba ya ssimu ng'agiwa musajja ono. Ng'omusajja akwata ekkubo aleka mwana muwala awo ku bbiiki, ng'omusajja ye akwata ekkubo agenda. Omuwala ng'asigalawo ne mukwano gwe nga banyumirwa ng'akaseera katuuka ng'omuwala naye adda ewaka. Omuwala ono aba ali waka ng'essimu emukubira. Sugar Daddy gwe yawadde essimu ng'olwamuterako akasimu ng'amukubira ng'amugamba nnyabo gyebaleko nti kale naawe gyebaleko. Munnange yenze omwami gwe wawadde ennamba yo wali ku bbiiki gye twabadde olunaku bwe ruti nti kaale nti nga nsanyusa okuwuliza nti nange nsanyusa okuwuliza nga boogera. Omwana ng'abuuza Sugar Daddy ono nti oli bulungi nti mbadde siri bulungi okutwaliza awamu, ndi mukosefukosefu mukko obulwadde bunnumaaluma. Omuwala ng'abuuza omusajja nti waafunye ku mpeke? Omusajja ng'amugamba sinnabafuna ku mpeke lwa nsonga sirinaamu kasente, sente mbadde sirinaamu bulungi, ne bw'oba osobola kale osobola okunfunirayoko konfuniddeyo nenfuna ku mpeke. Tannamulabako, tebannaba kweraba. Omusajja amugambye nti ndi mulwadde nteraako kasente bw'oba olina ngule ku ddagala. Omuwala ono ekikwewuunyisa yalinamu emitwalo gye 2. N'agamba kale kaŋŋende nkutereko ku kasente, kubanga omusajja ono yamulabanga wa buvunaanyizibwa bwe yasooka okumusisinkana.
nene kimwewuunyisa nnyo n'agamba omusajja gwe nalaba nga wabuvunaanyizibwa ankubira ate n'aŋŋamba nti talinaamu ssente za kugula ddagala. Omuwala ono n'akwata emitwalo gye 2,100 n'agiteeka ku ssimu y'omusajja ono. Emitwalo 2,100 nga bw'omanyi abaana ab'obuwala ku ssente, ono n'ekirowoozo ekyamujjira okuwa omusajja ono ssente tamanyi gye kyava, kubanga abaana ab'obuwala ku ssente bazibu bagumu nga bw'okiwulira. Jjukira omusajja tannamulabako, tebannamiitinga, amukubidde essimu olwo kwogera, gwe mundi gwabwe ogusose n'okwogera bukyanga baasisinkana, ng'omusajja amuterako emitwalo 2,100 ng'amusibula amugamba kale munnange ojja kuwona, beera bulungi, nti kale beera bulungi, nga munnange olwo lukola ki? Luggwa. Wayitawo ko ennaku ntono nnyo ng'omusajja addamu amukubira essimu ng'amugamba nti gyebaleko nnyabo, kale naawe gyebaleko, nti obulamu bugamba nti obulamu si bubi. Ng'omuwala amubuuza obulwadde obukuluma bwawona, omusajja ng'amugamba nti munnange waliwoko ku njawulo era ŋŋenda ntereera, naye mbadde ninamuko ku buzibuzibu ekyokulya. Empeke zonna zifuna naye ekyokulya mbadde sirina, ne bw'oba olinamuko 1,000 osobola okugunterako n'enfuna wano kamere, n'enkatumya ne bakampa. Omuwala ng'agamba naye omusajja ono ali mu kunkuula kiki? Mu butuufu ng'omwana tamanyi mutima gy'agujja kuyamba musajja ono gw'atannaba kulabako yali n'okukubako eriiso. Ng'omuwala akwata omutwalo gumu mu 1,000 ng'agamba munnange guno gwe mbadde nninamu, simanyi oba guno omutwalo gunaasobola okukola ki? Okukufunira ekyokulya. Ng'omusajja amugamba tewali buzibu, nja kuba neeyanzizza. Emmere gy'eri eno ey'akasanvu, emmere gy'eri eno ey'akanaana, ey'enkumi 5 nja kufuna ekyokulya. Ng'omuwala akwata omutwalo gumu mu 1,000 ng'aguteeka ku ssimu y'ono sugar daddy gw'atannaba kulabako, amukaabira ebizibu. Omuwala eyandibadde asabiriza ali mu kaseera ng'ate yiye awa sugar daddy gw'atannaba n'okumiitinga, ng'awa musajja ssente. Ennaku ziyita, omusajja amukubira akasimu amugamba nti gyebaleko nnyabo, nti kale nawe gyebaleko, boogera. Omusajja ono ng'amugamba nti mbadde njagala kukulabako, bwe kiba tekikuyisa bubi wandibadde ojja n'ondabako. Omuwala ng'amugamba nzije nkulabeko, nti obeera ludda wa? Omusajja ono ng'amugamba nti nina gye mbeera eno, kale wayinza obba nga si walungi nnyo, naye nandyagadde obeere omugenyi wange, ojja ondabeko, kale bulabi, nja kusanyuka nnyo nga nkulabyeko. Omwana n'amubuuza obeera ludda wa? Omusajja ono n'amugamba nti nina gye mbeera eno, kale weewatyo, nnyinza obutasobola kwogerayo nnyo, naye nsobola okukusindikira omuntu n'akunona n'akuleeta ewaka w'embeera. Totya, wayinza obba si walungi nnyo, naye weewange. Omwana n'amugamba kale tewali buzibu, nja kujja nkulabe. Nti nja kujja nkulabe. Omusajja ono n'amugamba mbuulira w'ogenda okubeera, w'ogenda okuyimirira, ŋŋenda kukusindikira omuntu agenda okukunona. Nina mukwano gwange, nja mmusindikawo, ajja kujja akupiikingi akuleete wendi. Ng'omuwala amugamba tewali buzibu ssebo, nga olunaku lutuuka, ng'omuwala yeetegeka bulungi nnyo, agenda asisinkana omusajja sugar daddy gwe yasisinkana ku bbiiki era gw'abadde aweereza akasente nga talinaamu, alaga ali bubi. Munnange ng'olunaku lutuuka, omuwala yeetegeka bulungi nnyo, agenda asisinkana omusajja. Aba ayimiridde ku kkubo, Prado ng'ejja emupaakinga mu maaso, nga bamugamba nti yeggwe gundi, nti yenze. Munnange yingira emmotoka tugende. Ng'emmotoka epaakinga mwana muwala ng'emutwala wa musajja. Baba bamutwala, atuuka mu kitundu ng'alaba ekitundu kijjuddemu bagagga, ng'agamba nate ono antwala wa? Ng'asirika, jjukira batwala mutwale. Driver atuuka ku geeti, anyiga limooti, geeti yeggula. Geeti egenda okweggula nga bamuyingiza mu maka agaakula ne gawola, agaalungiwa ne gazaama, kalina luva okwaya. Ng'omuwala abuuza, okakasa wano we tulina okulaga? Kati nga ye omuwala asuubira, omusajja bulijjo amukubira essimu n'amugamba nti mpeerezaayo omutwalo, mpeerezaayo emitwalo 2. Omusajja munaku muzibu, ng'omusajja mugagga,
ng'apaakinze Benz V8 wali eri nga ye omuwala jasi bamuleetedde mu Prado ye muleese waka w'omusajja ng'amaka mufulumamu awusigaalo ng'ajja ggulira omuwala ono ng'amuggyako n'ensawo omuwala ono gy'akutte ng'amutwala mu nnyumba. Omusajja yamusangamu mu nnyumba ng'atudde, omusajja nga n'okumwenyamwenya ng'amugamba nkwanirize waka. Omuwala ng'atya ng'agamba musajja kika kyono gwe nsisinkanye. Si bano abagagga basaddaako abantu ng'omuwala atiddemukko kubanga omusajja bulijjo amukweka ng'amugamba nti mwavukumu omusajja mugagga muvundu. Munnange Sugar Daddy ng'amugamba totya, wano wuwo. Gano amaka wuwo, kitwale nti wano wuwo. Guyinza okuba nga gwe mulundi ogusoose nze okukusisinkana naye wuwo. Munnange nga awusigala aleeta bulungi nnyo ka juice nga banywa nga boogera. Ng'omuwala atuuka ekiseera ng'agamba nti nandiyagadde okuddayo okugenda. Omusajja ng'amugamba tewali buzibu naye wano feel at home. W'oyagalira okujja wano osobola okujja n'ondaba. Omusajja ono teyakwata ku mwana muwala ono, teyamugamba kigambo kya buwemu, teyamugamba kigambo kyesittaza yadde n'okumukwatako ku kisambi. Era n'amusiibula bulungi n'akwata emitwalo aga 5 n'agawa omuwala ono. Namugamba zino zikuyambeko mu kulya ne transport mpola mpola, ebirala nja bikolako. Omusajja ng'akwata emitwalo 5 ng'agawa mwana muwala ng'ayita driver. Ono gwe yabadde ayita mukwano gwe nga driver we. Naye omuwala ono agenda okutuuka mu maka gano teyasangawo mwana, teyasangawo mukazi, wabula yasangawo awusigaalo nga mukazi mukulukulu ne driver bokka nga be bali mu maka gano kalina. Ng'omusajja amuwa emitwalo 5 ng'omuwala bamuvuga bamuzzaayo wa ewaka. Omusajja ono amuddamu amuyita amugamba jangu ewaka ondabeko. Omuwala nga muli alowooza nti akangende w'omusajja ono ayinza okuba nga ayagala kukola ki? Ayagala kumuwaako. Omuwala atuuka ewaka ew'omusajja era bamwaniriza bulungi nnyo. Ku luno yeyeereeta yajjira namukaki, yajjira namukawuba nga kamuleeta bulungi kamusuula maka g'omusajja ng'alyoka ayingira amaka. Era bw'atuuka ewaka nga boogera n'omusajja boogera bulungi nnyo ng'omusajja talina yadde n'empisa ezisobola okugamba omuwala ono nti jangu tugende mu kisenge tubeko ne kitukola. Wa munnange omusajja ono ng'abuuza omuwala eyo gy'obeera obeera naani? Omuwala ng'amugamba nti mbeera ne mukwano gwange tubeera mu kayumba kaffe mpola mpola. Nti ennyumba egyo gye mupangisa mugipangisa ssente mmeka? Nti ennyumba ya mitwalo 15. Ng'amugamba nti omusajja ng'amugamba nti mbadde sikyayagala obeere ne mukwano gw'oyo. Fuluma ennyumba eno eyange ogenda onoonye ennyumba eyo gy'ogenda okutandika okubeeramu. Njagala otandike kubeera wekka. Ku bibiri londako kimu. Oba olonda apaatimenti oba olonda maka. Oŋŋambe nti gali mu kikomera, nnyumba eri yokka mwemba nkuteeka gwe tofaayo. Omuwala ng'agamba kale tewali buzibu. Naye bino byonna bigenda mu maaso. Omusajja tannaba mugamba nti tugende ompeeko oba twebake ffenna. Omuwala muli ng'alowooza yafunye omusajja omugagga naye era nga kituufu omusajja mugagga. Munnange ng'omuwala agenda atandika okunoonya ennyumba. Omuwala ng'afuna ennyumba. Ng'amukubira essimu ng'amugamba owange ennyumba nagifunye ng'omusajja amugamba erudda wa nti eri eno nga bagenda bagirambula. Ennyumba omuwala gye yafuna yali ya mitwalo 45 ng'eri mu kikomera bulungi nnyo ya bisenge 3 erina ne dayiningi. Ng'omusajja agisiima ng'amugamba kati njagala ombuulire ennyumba oyagala ngikuteeremu ki? Omuwala ng'amugamba ssebo taata byonna by'osima by'obonteramu byonna ebigenda mu nnyumba. Omusajja ng'akuba ssimu ng'afuna abantu batunda furniture, batunda fridge, ma TV ng'amuteramu ebintu eby'ebbeeyi. Tamumanyi nnyo, tebannabawangala bonna bbanga ddene ndowooza bali mwezi nga gumu tegunnaba nakuggwako. Bino byonna byamukolera. Tannaba nakumwebakako yadde n'okumugamba nti tugende tubeko ne kye tukola. Omusajja ng'amuteramu bintu mu nnyumba bya bbeeyi. Ng'omuwala atandika kusula mu nnyumba. Ng'amugamba teweetaaga na kukola. Funayo muganda wo gw'ogenda okubeera mu nnyumba eno naye. Buli lunaku ngenda kuba nkuwa emitwalo 2 gya kukozesa. Kinaaba gy'oli okuterekako
n'okulyako ng'omusajja akwata omwaka mulamba ogw'ennyumba agusasula $45,000 ng'ennyumba agisasula omwaka mulamba. Omuwala ng'afuna kakaganda ke kasisita ke ng'atandika okubeera nako. Omusajja nga nako akateeka mu ssomero eddungi ng'atandika okukaweerera ng'akateerayo school fees. Buli lunaku ng'omusajja amu $20,000 amupangisiriza ennyumba mwaka mulamba, muganda waamuweerera buli lunaku amu $20,000. Naye ng'omusajja ono olumu ajja n'amulabako k'ewaka ng'omusajja teyeegatta naye. Bino byonna bimukoledde omusajja yagaana okwegatta n'omuwala ono nga takola mukwano. Omwana n'atuuka ekiseera n'agamba naye omusajja ono ate baka nange kiki? Ndiko buzibu? Mpunya? Ndabika bubi? Buzibu ki omusajja ono lwaki taŋŋamba twebakeko ffenna? Nga mu butuufu omwana ono kimuluma omusajja ono kuba nga tamusaba ku bintu. Nga tamusaba ku bintu ne kimwewuunyisa. Ng'agambako ku mikwano gye nga bagamba naye mumanyi nti boyfriend wange gwe nnina omusajja tansaba ku bintu. Omusajja teyeebakako nange. Ne bwe muyitako nga ndi bwereere mu nnyumba omusajja talina kyagamba nti oba ki kino. Asobola okuntunulako n'ayimuka naye taŋŋamba nti tugende twekole tugende tweri. Omusajja ansobedde. Ne bwampita ewuwe mu maka ge omusajja talina kyagamba. Omuwala n'awulira nga mu butuufu embeera kimulumiriza kimutamya. Omusajja lwaki teyeebaka naye? Wali obaddekawo n'omuntu ng'akkolera buli kimu akuwa buli kimu ekirungi naye nga teyeebaka naawe. Kati ye muwala ono embeera gy'alimu. Omusajja teyeebaka naye, tamanyi bigenerwa bya musajja ki. Ebbanga lye bamaze bonna omusajja yagaana okwebaka naye. Ennyumba yagimusasulira mwaka mulamba, ssente azimuwa buli lunaku, yagaana okwebaka naye. Yadde tamukozesa, tamukaka mukwano, tamukwatako. Omuwala bw'atuula eno n'atuule bimusobedde. Agamba omusajja ono kika ki gwe nnina? Atagamba nti oba kiki. Ate omuwala atya okwenda ebbali kubanga omusajja ayinza omuteekako abantu n'afiirwa ebintu bye yakamukolera n'abifiirwa. Tayagala kufiirwa relationship gy'alina na musajja ono kubanga alina obulamu bw'amutaddemu obulungi. Naye omusajja teyeebaka naye. Tamanyi bigenerwa bya musajja by'alina oba yagala kumusaddaaka. Tamanyi. Mumuwe ku magezi akola atya? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ebintu bya Katonda mu nsi eno byewuunyisa naye ng'ate bituufu. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.